Webosa omanya ebigambo bino waliyo gwomanyi kya kusuubuzi omanyi kye bayita okuyiriba bakituyigiriza omanyi kye bayita okuwatanya batuyigiriza omanyi kye bayita okutalaafiya omanyi kye bayita okweyiiya byonna biri mu basuubuzi wansi awo omanyi kye bayita okubyanza abasuubuzi nebyo bye bakola omuntu bw'aba ali mu kubyanza omuntu bw'aba ali mu kubyanza gwe n'omugamba nti njagala ate ifris tikiti eri electronic abyanza oba ayiriba omuyiribi akola abantu tebalina sente zisuubula abantu tebalina sente zisuubula aba ali awo nga nze nkyama nga mugamba nti nno olinayo ku simu samusanga abweziti ngaga nti eti kanzije tuulaawo bweti kale kanzije ngadduka ng'ayiriba ng'aserengeta ng'ayambuka ng'akkirira ng'agireeta gwe olunsanga wali ng'oŋŋamba mwatandise kati n'okukwata naffe abantu leeta lisiiti twatuuka ne neebuuza ne bannange nti naye bano be tulwanirira bo bategeera lumu omubaka yabuuza be yali asanze nti mmwe be mbagamba ebigambo bino byo mubitegeera oba afalaata akiruuni temutegeera naye ng'omusajja gw'olaba nti agumuyitako naga yaaba owa booda awo nalebo mutulwaniridde very appreciative owa booda nnyo very appreciative omusuubuzi abeera bw'ati onalebo gigenda gitya gyemuli eyo mwebale kola tuli eno omanyi saiti zange zibadde zisyansumbuwa kale they don't care nze nzize wano kubagamba candidly abagala okubaweweeta abagala okubagamba ebyemwagala okuwulira I don't care mubadde muli very arrogant mulaba batwala omutembeeyi mulaba baje bagende ekiri atabaala neyasigadde waka kati kimukutte ku gavumenti tekyalina wejja ssente ejja kubapika paka bwe munaaziwaayo kakati muteekinge interest osange nga buli mu dduuka lya musuubuzi waliwo paalamenti eteesa buli afternoon naye omanye ebibaako ani yasumuludde ekivulu ekyamaanyi yayimbye luyimba ki abasajja bayimba sajja abo bayimba gavumenti buli bwetegeera nti bano ebibakwatako bivulu bawe mandaazi bawe mwenge bawe bino kakati ng'ebyabagezi ebireeta mu tayimu nga mutamidde kubanga besisi kwe mulendera abakulembeze ki ensi zonna owulira ng'esooka kubuuza nti taxi police yeeri ki nga tebannakuba kalulu what do you pay taxes gwazo tukulembera is kadodi politics until you stop kadodi politics buli omu abalonzi bafaanana be balonda bw'oyogera bwotyo banga atayambye nzija si abantu bali mu kizibu oyagala amazima ngaagala nagwo ozo oli mulwadde wa mpanama bagambe ki omusawo agankitegedde naye lwaki temukozesa kondomu kati otani musawo munnange nedda ngenda kukujjanjaba naye olulala ddayo okozesa obupiira buki bugali mpita wa be candid naye abantu baffe nzize kagenderere nga mbagamba if you don't care ku nsi gyeraga ensi egenda kubavuga nga bweyagala bino bye mulimu toyinza kusiga bijanjaalo n'okungula mwanyi pulezidenti yali mu campaign Museveni n'agamba nti kisiraani nnyo mujja kuba mwekubye ekisiraani okusolooza abaagonja obajjukira nani musolooza abaagonja erukaya nentunuulira pulezidenti bwenti neŋŋamba ono yagamba abasolooza abaagonja nti babi nnyo era beekubye ekisiraani kakati ntunuulidde abasuubuzi baffe bwe byatuukanga mu biseera by'okulonda n'ebya politics kutogikwatako sebaabo baakolako ne press conference ne bagamba bannabyabufuzi eno temujjaayo mutulinnyira mu bizinensi zaffe nga tukola buli bwe mutaafeeyo ku nzirukanya ya nsi yammwe mujja kusasula omuwendo munene olwaleero muggaddewo
nga teri munnabyabufuzi yazina kubaga nti muggaleewo. If you fail to understand today, you'll understand tomorrow. Ensonga ssatu abali eyo abatulaba. Bw'olonda omubaka wo wa paalamenti aba agenze kukola bino wammanga. Kugerekera musolo, kuteeseza ku mpuutanya yaagwo mu bajeti banaagutambuza batya mu ntemaatema, na kulondoola kyegukoze. Kakati gwali eyo Masaka ayomba, ali Embaale, ali waggwalonda ani? akuyambako Buli bwe tutuula bannaye mu tax bills ezo zijja buli mwaka. Hansard weeri mugende mulaba abantu ki ababaawo okubateeseza. Mubaamu abantu 18 ebifaananyi mubiina wano. Mulaajanira bannammwe bannange mujje kuba bali bamala gaddamu ayi. This country still has leaders? It has got leaders. But you see, they can be bad leaders. Not every bad thing is useless. Some can be used as a bad example. So the bad things that our leaders are doing are going to be used as a bad example in history. So if we want to lead, let us use the good characteristics to lead forward. So you've ruled out PLU and MK Yes. in contention. You've ruled out your party, the Democratic Party. You've ruled out the Forum for Democratic Change, whichever factions. Yes. You're ruling out, you said, what did you say about NUP? Celebrity Panjandra? Yes, you said that will Now, very soon do what? It has divided itself into two. Okay. Sebo nange nzikiriza neeyunge kuba nange nkukulisa gye wabadde. Gye mbadde ku bizibu by'amaanyi. toddamu eyo Nga bagamba naggobya wano. Era abantu bagambye nti obadde muwulidde. Funa emirembe gyenva. Funa emirembe. Honorable Kabanda nali tana musa. Wabaddewo omugambo. Wabaddewo omugambo gwe baasala omukambwe. Nabadde nva ku parliament kankunnyonnyola nga tobannabanyonnyola ne ntambula ne nzija ku restaurant emu awo. Kati otambula owulira. Ndola akasajja ako kagobya zambaali. Kyamuyitiriddeko. Wabaddewo omugambo ogutambula naye mbadde bezikuliivu nga bwetubogera mu luwummulo oli naakutuuliramu. Honorable Kabanda tanninaako siinaako na kimu nti musajja kyagaye mbu yangobesa mugambo. Kiyingiramu nga barometa kasameme. Ffe wano tuba tukola tufuna liivu etegeerekeka omuntu okukola tuwummulamu n'okubawo Kati obyogeza byonna ssanyu kubanga naawe awo wayise tesiti y'okubeera y'abantu baba mwagala. y'abantu bakulazeeko abantu nali ne Massachusetts nsanga bagamba nti kyaganye tukole okwetala. era nange wabaddewo eyambuuziza gwe namboze lwaki ogenda ku balometa nga zambali bamugoba ne bamukwatako nange siddayo. naye nga tebyabadde sooke tugenda maaso. Amina kwasi ne kini namukubira nanga nawe oli mu bya TikTok. nga nawe weeraliikiridde mugoba omusajja nga mulowooza ati Sebo okulikirayo ddala era weebale n'ekirabo kino kyotuleetedde nakuba lw'omukyana badde akitidde mulabye nga akakwata na lupapula atukaze akagiteekaawo akyalina peni eyiye era nga nambozi bagambye abagyeraliikirira mu mwami kikonyogo bwagimuwa nagamba gira oteekaawo. muganda agamba kigwanga mumbwa nga amanye mumbwa bwegwa. Sebo kulikirayo ddala.